Nkwaniriza mu kitundu kyaffe kino eky'olunaku olwaleero Zirubega Ibrahim Kasinga. Tuli mu mboozi eya musajja mukulu Martin Alike gye yateeka mu kitabo kye The Bell is Ringing. Ekitabo kino osobola okukifuna matundiro g'ebitabo byonna okwetooloola Uganda. Martin agamba nti nga sinnaba kuwasa nasooka nentegeezaako Mr. Mathias ku mbaga yaffe. Mr. Mathias yali advisor w'abayizi bannayuganda ebweru gye twali. Bwe namugamba yambuuza obanga omuwala gwe ndi mu kuwasa mweru obanga muddugavu, obula nange namuddamu nga mutegeeza nti gwe ngenda okuwasa mukyala. Mathias yajja ku mbaga yaffe naye ng'alabika yatowolokoka bwe yalaba ng'omuwala gw'empasa si mweru. Kyokka ate bo Abangereza balabika ng'emitima gyabwe tegyali mikkakkamu okulaba nga ndi mu kuwasa omugwira. Wabula kye baasalawo okukola okundaga nti tebakiinaako buzibu. Bwe bampa omulimo ebigenderako bampa ebifaanana eby'abakozi Abangereza abaali kuno. Ebimu ku byo mwe muli buli luvannyuma lwa myaka 2 okumpanga liivu okugenda e Bungereza. Olugendo okutambula okuva e London paka Mombasa twatambuliranga mu first class. Abangereza bokka abatambuliranga mu first class okuva e Uganda mwe mwali abalamuzi teekako ne ba permanent secretaries. Bino byonna oyinza okugamba nti baabimpa basobole okunsirisa. Eryato lya SS Uganda olwatuuka e Mombasa bampa contract ya myezi 30 nga Resident Officer nga nkola ne Ministry y'ebyobulamu nga nsinzira ku ddwaliro ery'e Mulago. Baasooka ne batuwaayo omwezi gumu tusooke tukalire mu nnyumba ya gavumenti eyali ey'ebisenge 2 mu Kampala, era nga guno gwe mukisa gwe nakozesa okutwala mukyala wange Camille eggulu okusisinkana abafamire yange. Embeera mukyala wange ze yali emanyiire okubeeramu mu America oyinza okugamba nti zaali za njawulo nnyo kw'ezo ez'ewaffe mu kyalo Awolang. Kyokka olw'okuba nti yali muntu mulungi era ng'akwata mangu, kino kyamwanguyira okuba nga akkalira mu bafamire. Ng'oggyeko holiday ntonotono ze nali nfuna, oyinza okugamba nti nali maze emyaka 8 nga siri mu Uganda. Ghana ng'emaze okufuna obwetwaze mu 1957. Awo oyinza okugamba nti n'obwetwaze bwa Uganda bwali bwengedde. Nali mu kafo katuufu era mu kaseera akatuufu. Nze musawo w'amannyo omuddugavu yasookera ddala wano mu Uganda. Sam Benge yansooka okutikkirwa nga yasomera Bungereza yagaana okudda e Uganda. Okudda e Kampala tewaliwo kyamaanyi kyali kikyuse mu bbanga lye nali maze nga siriiwo. Ekyenjawulo ky'oyinza okugamba kye nalaba kwe kuba nti emmotoka zaali zeeyongedde ku nguudo, ng'ate emmotoka zino okweyongera kyava ku tteeka Sir Andrew Cohen lye yayisa mu 1952 okulaba nga abakozi bonna aba gavumenti abakola emirimu gye gimu era basasulwa kye kimu. Kino kyaleetera bannayuganda bangi okuba nga nabo basobola okwegulira ku mmotoka. Yadde nga ebiseera bya Cohen bwe yabeerera mu Uganda saalimu, naye nkitwala okuba nti kye kiseera ekikyasinze okutumbula Uganda eno okugiteeka ku mutindo bw'otunuulira bagavana bonna. Cohen yalaga omutima ogw'amaanyi okubeera ng'akulaakulanya Africa, teekako n'okutumbula ebyenjigiriza. Bannayuganda abaali bakyali abato bangi baatwalibwa mu Bungereza mu yunivasite ezitali zimu okusoma, nga kw'otadde okugaziya ebyenjigiriza ebya secondary. Kuno yayongerako obungi bw'Abafirika abakiika mu Legislative Council n'okutandikawo Uganda Development Corporation. Yali ayagala azimbe Uganda okutuuka okubeera nga yeefuga nga Uganda erina gavumenti ey'awamu n'enkulaakulana ey'awamu. Kuno gattako kubanga yali ayagala obwakabaka bwa Buganda bubeere nga buweebwa ekitiibwa eky'enjawulo. Kyokka olw'okuba nga waliwo amaloboozi agava mu Bungereza teekako ne Nairobi agaali galaga nti Uganda eyinza okwegatta ku Federation of East Africa, kino kyaleetera Buganda okubeera ng'esaba obwetwaze nga teyagala kugattibwa mu mukago ogwo. Cohen kye yakola kwe kuwaŋŋangusa Kabaka Edward Muteesa II eyali yakazibwako erya King Freddy. Yamuwaŋŋangusa mu Bungereza mu 1953 nga guggwako. Cohen okuwaŋŋangusa Kabaka Edward Muteesa II
yali alowooza nti ajja kusikiriza Abaganda balonde Kabaka omulala anamuddira mbigere oboolyawo asobole okuba ng'atambulira ku ntoli ze. Kyokka kino kyagaana nga kye yali alina okukola kwe kutuula ku mmeeza okwogerezeganya ne Kabaka akomewo e Uganda oluvannyuma lw'emyaka 2. Cohen yali ayagala Obwakabaka bwa Buganda bubeerewo naye nga ssemateeka ya bufuga. Kyokka kino kyamufuukira kizibu olw'ensonga nti Kabaka ebbanga lye yamala mbuwaŋŋanguse ate yeeyongera kuba n'amaanyi. Ebiseera by'abantu bangi baali bakitwala nti Mulago ly'eddwaliro erisinga mu East and Central Africa era nga medical school ey'eddwaliro lino yali ku Makerere University College era nga waliwo enteekateeka ez'okwongera okuzimba Mulago ono okubeera lifaaro owa Uganda yonna. Nali mmaze akaseera kawanvu nga ntendekebwa nga nali mpulira seetaaga bugumiikiriza kutandika kola. Weewaawo nga ntandise okola bye nayitamu byali tebisanyusa olw'ensonga nti ebyuma bye nasanga byali bikadde. Boosi wange Philip Aspile yanzikiriza kukola bulimu obutonotono obutandikirwako kyokka nga nze ndaba okutendekebwa kwe nafuna kwali kusingako awo ate nga kimpisa bubi bwe mbeera nga sikukozesa. Boosi wange Philip yali musajja Mungereza nga akaddiiridde nga mulindooza tekimusanyusa okukola n'omuvubuka Omufirika akyali omuto nga assistant we. Ekirala ekyali kimunyiiza kwe kuba nti nali ntendekeddwa mu ggwanga erya Amerika ng'ate tuyize bingi nnyo mu Northwestern. Bwe neemulugunya olw'ebyuma ebyaliwo bankyusa ne bantwala ku European Hospital Nakasero nga kaakati we wali Aya Hotel. Ku ddwaliro lino nasobola okukola bulungi emirimu awatali ankuba ku mukono ne mpulira nga wamu okutendekebwa kwange kwonna nkukozesezza. Nasikiriza gavumenti okunzikiriza okutandikawo kiriniki e Mulago ng'ejjanjaba abakozi bonna ab'e Makerere nga basasula akasente katono n'abayizi ku bwereere. Omu ku balwadde be nasooka okukolako ye Aida Wanendeya. Yali mu bulumi obw'amaanyi ne bamusindika okujja okulaba dokita. Wanendeya yali talabanga ku musawo w'amannyo era nga yali awulira n'ensonyi gye ndi. Mu bigambo bye yagamba nti I hear great pain here. Olwo ne muddamu nga mmutereeza nga mugamba bagamba I feel great pain. Kino kirabika kyayongera okumutiisa kubanga appointment eyaddako teyalabika. Nga wayiseewo emyaka nga giigyo yajja ne muganzi we eyali azze okubeera ng'alaba ku mikwano gye. Yakitegeera wayiseewo ebbanga nti muganzi we okumuleeta okulaba mikwano gye yali amuleese tumwekenneenye obanga ddala n'asobola okubeera omukyala wawaka omulungi. Wabula okuva olwo emyaka kakati giri mu 5 famire zaffe za mikwano. Ku kiriniki ey'e Makerere ebintu byatambulira ddala bulungi. Abayizi bangi naddala abava mu famire enjavu baali tebamanyidde byakulaba basawo b'amannyo mu bwangu. Era nga najjanjabanga abakozi ba gavumenti ku kiriniki y'e Nakasero. Wabula ekyannyiizanga kwe kuba nti Abangereza abaali kuno bo obujjanjabi baafunanga bwa bwereere bwonna kyokka ng'ate bo Abafirika obujjanjabi obumu baali balina okubusasulira. Kyokka ye boosi wange omupya gwe nafuna twakwatagana bulungi. Era olunaku lumu Philip Hutton, consulting physician, yali alina omwana ow'obuwala Omungereza omuto gwe yali ali mu kwekebejja ng'awulira obulumi obw'amaanyi. Mwana muwala ono yali mufumbo nga yafumbirwa omusajja omukadde omupolishi. Hutton yamwekebejja wabula nga talaba kikyamu kyonna mwana muwala kyalina n'ampita nange mwekebejje. Mu kumwekebejja nange saalabawo kikyamu kyonna. Boosi wange Hutton kyava amugamba nti amagezi g'amuwa afuneyo omuvubuka akyali omuto era nga Martin ajja kukola bulungi era nga Martin ajja kubeera ntandikwa nnungi. Kampala yonna yali erina omusawo w'amannyo omwali private nga yali musajja muzungu ng'okusinga akola ku ba Europeans tekako ne ba Asians abamu. Ono yasalawo okubeera ng'eddwaliro lino aliggalawo ebintu bye n'abitunda bwe yali nga yolekera Nairobi nga Uganda enaatera okufuna obwetwaze. Guno nagulabanga omukisa gye ndi. Chief Surgeon e Mulago
yampa amagezi n'angamba eddwaliro lino ndigule. Era bwe namala okufuna amagezi okuva eri omubalirizi mu by'ensimbi Bill Stewart, nagenderawo n'enfuna ensimbi nga nazeewola kuva mu Uganda Savings and Credit Bank nesobola okugula eddwaliro lino, era bwentyo nendekulira okuva ku mulimu gwa gavumenti gwe nali mazeeko emyezi 14. Yali Bill Stewart eyaŋŋamba nti sirigaggawala ebbanga lyonna lye ndimala nga bankozesa. Olusooka omwaka olwa 1961 bwentyo natandika okukola mu ddwaliro lino, era ng'okutandika okwekozesa nawulira ng'enkulaakulana eyengedde. Obusawo buno nabukoleranga ku London House awali National Insurance Corporation ku Pilkington Street wakati mu kibuga, era nga nafuna abanyambako okwali receptionist omukotishi Mrs. Evelyn Ongelve, teekako ne Norman Teeke yakola obwa technician. Nga atandise okwekozesa najjukira kye nayiga mu America nti omuntu okusigala ng'ogenda mu maaso olina kukola nnyo, nga nakolanga okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa emu ey'olweggulo ennaku 6 mu wiiki. Ssente zaatandika okujja era nga saatunula mabega n'olunaku n'olumu. Mu bwangu abantu baali bantegedde nti nze omu ku musawo w'amannya asinga mu Kampala ne mu East Africa. Omwaka ogusooka gwagenda okuggwako nga ssente zenfuna z'omubutuufu zeeyongedde, nga nfuna pawundi 35,000. Guno gwali musaala gwa maanyi ddala kubanga gwanteeka mu bantu abasinga okufuna ssente mu Uganda. Gavana yali afuna omusaala gwa 30,000 eza pawundi, teekako ne2,000 eza allowance. Ssaabalamuzi yali afuna 35,000 eza pawundi, ate permanent secretary ng'afuna 28,000 eza pawundi. Nga bo abakozi abakulu mu gavumenti baali bafunirako n'ennyumba. Ekyo saakifaako kubanga nange nali nfuna bulungi akasente kange, era nga seenenyaamu n'omulundi n'ogumu okutandika okwekozesa. Twasobola okwegulira ennyumba ku Ntinda Road, teekako n'ennyumba endala ku njegoyego z'Ekololo, ekifo eky'amaanyi mu Kampala. Twazimba ennyumba endala 2 ku Hill Lane ne Summit View gye tubeera olwaleero. Wabula amaka gange teekako n'omulimu ogw'obusawo saabitwala kuba nti bye byenkomeredde mu bulamu bwange. Nali nkyayagalira ddala okubanga nnyingira bizinensi teekako n'okukolera gavumenti. Mu 1961 nayitibwa okubeera nga nkolera gavumenti ey'abafuzi b'amatwale mu Public Service Commission. Ffe twali tuvunaanyizibwa mu kubeera nga gavumenti eno tugifunira abakozi. Wano era nafunawo obumanyirivu obutagambika obanyamba okumanya engeri institutions gye zikolamu n'okunsisinkanya n'abantu ab'enjawulo ate ab'omugaso. Mu kakiiko kano Sir Peter Gunning ye yali ssentebe waffe. Nga wayise omwaka mulamba nayitibwa okwegatta ku Central Scholarships Committee, era mu bwangu nafuuka ssentebe wa komiti eno. Bammemba abasinga obungi bo baali bakozi ba gavumenti. Ekintu ekyali eky'omugaso ennyo kwe kuba nti nze ssentebe wa komiti eno ate saali mukozi wa gavumenti nga nali neetengeredde. Mu kadde kano nga Uganda erina abateekeddwa ku yunivasite 2 bokka, yali teteekeddwa bulungi ng'egenda okufuna obwetwaze. Mu bbanga lyonna ery'abafuzi b'amatwale abaali mu bifo ebinene mu gavumenti baali bagwira. Olwo ng'Abafirika teekako ne ba Asians abamu, ekifo eky'amaanyi kye baali bakomako kwe kubeera Kiraaka. Kuteekateeka kwali kutono nnyo okwali kukoleddwa mu Uganda wano ng'egenda kufuna obwetwaze. Yadde nga Sir Andrew Cohen yali atandise enteekateeka entuufu, naye akaseera kaali kagenze kuba gwali mwaka gwa 1960 bwe baateekerawo ssente ez'okusindikanga bannayuganda 300 e Bungereza okuba nga basoma buli mwaka. Era nga gwali mulimu gw'akakiiko kano aka Central Scholarships Committee ke nali nkulembera okubeera nga kalonda abayizi abagenda okusoma. Amasomo ge twali tutunuulira mwe mwali obwa inginiya, medicine, obusawo teekako n'amateeka. Amasomo gano gaali gatunuuliddwa ge masomo amakulu okubeera nga gakulaakulanya Uganda. Abayizi bano bwe twamalanga okubalonda ne tubasindika, olwo Bungereza ye yamanyanga yunivasite mwe bateeka okusomera. Amazima gali nti obuvunaanyizibwa bwe nali nnina mu Central Scholarships Committee ndabira ddala nga gwe mulimu gwe nkyasinze okukola ogw'amaanyi eri eggwanga lino.
okuva 1963 paka 1967 nalondebwa okubeera ku lukiiko olufuga University of East Africa era nga Makerere yali emu ku zo. Ogumu ku mirimo gyange kwe kubeera ssentebe wa commission eyali eteekateeka emisala gy'abakozi mu university era nga commission eno yakazibwako n'erinnya erya Alike Commission. Olukiiko luno lwali lwa mugaso nnyo kubanga lwateekateeka emisaala eri colleges 3 ezaali mu mukago guno omwali Makerere, Nairobi ne Dar es Salaam. Kiyinza okwewuunyisa okubeera nga nali nkyali myaka mito nga n'obumanyirivu sirina buli awo okubeera mu kifo kino eky'omugaso ate eky'ekitiibwa. Wabula ky'olina okumanya nti mu kaseera ako Uganda yali erina abantu batono nnyo abatikkiddwa abasobola okukola emirimu ng'egyo. Kyokka nze emyaka gye namala mu Amerika nateekebwateekebwa okubanga emirimu ng'ekika kino ngikola. Obumanyirivu bwe nafuna mu kukulembera abayizi abaali mu yunivasite gye nali bwannyamba kinene nnyo okunteekateeka n'okufuna emikwano egyannyamba okuba nga nsobola okuweereza mu bitongole ebigatta amawanga agatali gamu. Olwo mukyala wange Camille naye yali akkakkanye ng'afuuse omukyala omufumbo mu nsi mwe yali azza obuzzi. Yakola emikwano emirungi egiwerako omwali ne Miriya Kalule oluvannyuma eyafuuka mukyala Milton Obote. Emikwano gino gyali gya mugaso kubanga gyamuyamba n'okuyiga Oluganda. Engeri gye yali yamanyira okubeera bize yasobola okufunayo akalimu k'akola ku Medical School Library. Yamanyirawo abayizi bangi omwali ne Peter Kamau oluvannyuma eyafuuka dokita wa famire ya Alike bwe twali mu Nairobi. Omulala kwaliko Joseph Mungai eyafuuka Vice Chancellor wa University of Nairobi era ng'ono naye yafuukira ddala mukwano gwaffe emyaka gye twabeerera mu Nairobi. Omwana waffe yasooka ye Julie nga yazaalibwa mu Novemba 1960. Olubuto terwali lwangu wabula olw'obukugu n'obumanyirivu Professor Richard Tuso bwe yali alina byonna byatambula bulungi era ne tuzaala omwana nga mulamu ddala. Bazadde bange teekako n'abafamire baali basanyufu ebitagambika nga kw'otadde ne famire ya Camille e Chicago. Abalongo Martin ne Philip baazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 1 Julayi 1962. Abakyoli bakitwala nti abalongo gibeera mikisa era okutuukiriza obuwangwa era nange nafuba okulaba ng'obuleera bw'abaana bano buziikibwa wansi w'omuti gwa waka mu Awolanga. Ebiseera bino byali byakayisa nnyo kubanga eggwanga lyali liri mu kweteekateeka kufuna bwetwaze. Ebirowoozo byange ku ngeri Uganda bwe yali eyimiridde mu kiseera kino ne biteeka mu bbaluwa eyasomwa abangi. Ebbaluwa yali egamba nti ebizibu byaffe mu byobufuzi bya njawulo ku ebyo eby'e Congo, nti era okukaluubirirwa kwe tulina okufuna obwetwaze eva ku kubeera nga tetusobola kwegatta wamu nga Bannayuganda era ng'obuzibu buva mu kuba nti Uganda nsanyufu nnyo yo ng'ensi, abantu tebalina bizibu bibanyigiriza oba kubasindikiriza kubeera nga beegatta, era nga tetusobodde na kufuna bannabyabufuzi bateeketeeke nga Kenya bwe yabafuna olw'ensonga nti bo baali balina ebizibu ebyava mu kusosolagana mu mawanga.